omulabi waffe wa MRE TV wamu nawatufunira ku 91.6 Royal FM. Tukwebaza nnyo gy'otusizaako engalo ne tukwebaza okwekumira ku TV yo eŋŋanzi. Tusobola okusasira kwaffe eri abafunye obuzibu obutali bumu, abafiiriddwako abaabwe, abafunye accidents. Bannaye Mukama Katonda tusaba abagumi abataase musobole okuvuunuka embeera gye mulimu. Ate ku ludda olulala tusanyukirako bannaffe abafunye ebirungi, abakuza amazaalibwa, baproposingira bannange, abali mu kwanjula, abali mu mbaga. Congratulations to you all and happy birthday. Nga bulijjo tukomye ne program yo the youth life nga ebiri ebikwatagana ku bavubuka, kiki abavubuka kye bakola. Nango omuweereza wa Jeffa Cruz wamu ne munange Flavia Kigozi nga tukomyewo n'omulamwa leero, omulamwa ogugamba nti kyandibadde kya buvunaanyizibwa omuvubuka oba omusajja okusiba enviiri. Anti munaye abanga kye kibakolera, balabanga okusiba enviiri kye kireeta fame, kye kibafuula famous. Kyovula tulaba ate abasinga osiba enviiri basinga kusibuka mu industry eya music mu basinga obungi. Kati Flavia, gwe ekyokusiba enviiri okyogerako ki? Mwana wattu ogambye okusiba enviiri abamu kibafuula okubeera famous. Enviiri si ze zireetera omuntu okubeera famous. Right. Si ekitegeeza. Ki ekimuleetera okubeera famous? Omuntu yenna obuvunaanyizibwa asobola okubeerayo obuvunaanyizibwa, nasoma ebitabo bye, naye ate tulaba mu saluni kumusiba nviiri. Naye ate tulaba abayimbi bangi abasiba enviiri ate nga bali famous. Dr. Joseph Cameron yazisalako. Era okiraba nti abo bayimbi. Kituufu ya Dr. Joseph Cameron kale yasalako kubanga byali ayingiridde byali bya buki, byali bya bululu nga alina osalako enviiri ze. Take an example, mami. Naye soko indeko. Naye abayimbi ab'enjawulo basibye enviiri wizo basibye enviiri ate ne batukola kine banyuma ne basigala mu navio bane abayimbi banyuma nga basibye enviiri nze bwendaba. Bayizayo banyuma simba wakati. Oba banyuma president waffe ono president waffe ono Robert Kyagulanyi wabale. Kye kyamusazaako enviiri. Nanti politics ze yayingirira yali talina bba na nviiri. Kyenvudde nkugamba nti kirabika okusiba enviiri kigendera ku biki byokola. Omuyimbi tosobola mugana siba nviiri. Kituufu kigendera ku kiki kyakola na parliament tosobola kubeera na nviiri zo. Kituufu enviiri zina we zikoma. Era nkakasanga president waffe oyo ne bwe yali badde ng'alina enviiri ekinsuubira nga teyazisalako engeri abantu gye bali bamwagala. Ekintu kyalibadde kigenda mu maaso. Yes, kyalibadde kigenda mu maaso naye yasobola ozisalako nga ye nga laba gy'alagaye tezikola ki. Kale era ng'omuntu obuvunaanyizibwa bw'abeera tasobola agenda afuge bantu. Ng'ali alina agamalaasi. Naye nze munnange akati kankubuuzayo akabuuzo. Omulaasi bw'ajja kati nga take an example nga wali famous nga watapu najja n'agamba Flavia nkwagala. Oyogerawo nawe omuwala omulala ali eyo sooka otubulire ky'oyogerawo. Mukama abeera akireese ng'akireese era nga bwe kijja okukola ki bwe kijja okuba. Naye era bwe kiba nga okkiriza oba nedda. Akaseera ako Mukama waba akireese nga bwakireese. Ogenda kati banno bawagire banange busibe enviiri musibe enviiri abasajja wama wawulirange enviiri otaagala siba kubanga kiba kizze ng'afuuse wange nange mpaga bawala bannange abalala nedda mukwano nti mufune bagaya balina kati kitegeeza ekyo si kyekitegeeza naye munnange omuntu waba muuli eri ng'alaba kyagenda okukola kyakola ki buli omu alina engeri gy'abawuliramu nga ye omuntu n'agamba ate buli omu aba alina ne kyayagala okukola. Nsimbyewo nnyabo. Simba wakati mukwano. Okimanyi ewa mwina ku baana abalenzi nga basiba. Abaana abalenzi tubalina naye tebasiba. Mu family yammwe. Abazadde bo tebakkiriza. Kati kitwala nti wamwe tebakkiriza. Naye omwana bw'akula ne yeesalirawo asobola osiba enviiri. Asobola okusiba. Naye bw'oba nga n'emyaka egiteesalirawo lwaki oba osiba enviiri? Agenza okukola kangeze. Yava ewaka tasiba nviiri. Akomyewo wakaze kulaba ku bazadde be. Maama ne taata bamutunuulira batya? Omuzadde yenna ayagaliza omwana w'ofuna ng'ekintu ky'okola kye maama wo kyayagala. Kati nze ndi mukyala musiraamu. Abandi abo abalungi omulaabi wa MRE TV ndi mukazi musiraamu Flavia naawe okimanyi ekyo. Maama wange kale nga ye omuzadde kakuwa example nga tekwatagana ku nviiri. Ekwatagana ku nyambala. Ndi mwana muwabuwala, ndi musiraamu, nteekeddwa okwambala engoye nga zikoma wa? Ku bigere. Sisegeddwa okwambala ki? Mpale. Naye mukwano ndi munnamawulire.
ndi munnamawulire ndi presenter Nino kwambala engoye ezinjawulo nina okukuba akapale nenkakuba wali ka damage otegeera n'ennyambala n'ennyuma ngenda presentinga show yaki y'abavubuka nyambale sharia kati nakiri bwe kiri omwana wowo omwagaliza okukola ekintu kati mama agenda kuŋŋamba nti munaye muwala wange lekera okola kyokwambala empale kubanga ki oli musiraamu omulimu gwego gwenkola kati naawe omuvubuka ali eyo Flavia ng'olina muganda wo maama we amwagaliza okufuna ki essente n'ebitiibwa nga ye kyalina okufunamu ssente kubanga abaana baba ne talents music nga gwalina onyimba ate nga ye mukyalina okukuba ki edred lirina okubaayo maama wa muganda batamufiiriza mukwano tamuganda naye waffe abazadde bate basuulira ebitone by'abaana baabwe tebasuulirira bitone by'abaana naye mba ndaba ng'alemereddwa kati aguvako n'abeera naffe obwavu nemumuyambanga omulimu nga gwamuweebwa nga gwa nviiri kitone omwana alina ekitone kyakuyimba wabula ye ayagala ayimbe ng'alina enviiri alabikeko nga wuwizo waffe oyo nga gwafaanana ye bw'ayagala bw'agenda ofuna sente tagenda afuna sente mu gospel tagenda afuna sente nga muyimbi mulala wabula ayagala zifune nga ki nga rasta omuganda rasta nakunyonyoddeko emabega wali omuntu atera okuba nga asiba enviiri omuvubuka yenna oba omulenzi ekyogerebwa abantu abasinga omwana olaba asiba enviiri alabika alina ebiki ebikoosi ebiguruupu ebyamuwaba okusiba enviiri yalaba gundi n'akoppa ateekeddwa okuba nga omwana oyo akola ki anywa enjaga tasobola kusiba enzo enviiri era yalabira ku gundi gwe yali abeera naye ate mu ngeri emu okuba yesalirawo nga yekiki ayagala okukyusako ku mutwe gwabwe kituufu asibe ku nviiri naawe omulabi waffe osobola osindika message netukuddamu A glance at the AIM Regionalism Empowerment. Omuvubuka yandibadde asiba enviiri oba nedda. When you take a sport or either take a deep look at the way the AIM Regionalism Department is devoted to the practice. It is hands-on to every participant and backed by the well-stocked studios at the AIM FM and AIM TV. The department has faith when you take a sport with outstanding personnel at the way by the AIM professionals department is devoted to the practice. From the products of the different students, take a glance at every sector. The Royal FM has disposed and backed by the personnel studios of Royal FM and AIM TV. The department has fit the group of practice with outstanding personnel as some of the most competitive programs in the media world, and it is scenes from these products of the university students. Take a glance at every sector. The Royal FM has all the required machines and personnel to release a well-backed student. The MRO TV now has some of the most competitive programs in the media world. It is Mutesa One Royal University Journalism Department. Kulikayo nkuumulamu tukomyewo nate era tukwongereze we tubadde tukomyewo nyini tuba tulina natyo okuumulamu ne tukola ku ssente z'abakama baffe ne tunywa ne kulonderera amazzi tusobole okubeera nga tukuwa ekisinga kakati omutwe gwe twabaddeko era gwe tukyaliko kyandibadde kyabuvunaanyizibwa omusajja oba omuvubuka okusiba enviiri. Flavia, twakomyewo ogamba si kyabuvunaanyizibwa edda baatugambanga omwana omulenzi wasiba enviiri tasobola zirabirira ajja kujja ensekere mu nviiri tasobola zirabirira nga mukazi we yazirabiridde ab'ennaku zino nno mwattu balabirira eddureedi gwe balabirira eddureedi muganda wange baliteekamu essente kati nga tuzze ku mulamwa tuve ku ddureedi lye bateekamu ssente tukyaleera ku nviiri nga bwe nakugambye abasajja bakuza enviiri zikoma eri weziki abalala ne basiba ate nno tebasiba ddureedi lyokka waliwo abasiba ebiswayiri nasiba ekiswayiri kyemutwe omwogerako otyo yasiba ekiswayiri ab'ekiswayiri be batono nga bo gye bali babaayo naye be omusajja n'akuyitako nga akubye ekiswayiri kye kijjawo kiti kati otuuliza nti oyo ye mukazi oba musajja anti gwe mulembe munange tugenda namulembe gudde eno tudde eno
Mwana wattu bikulu atenga bya ddala byewuunyisa. Oba kitegeera bane naawe walaba MRA TV sindika message commentinga tubeere nga tulaba kiki kyokyogerako nze sijja kugaana muntu kusiba nviiri sirina gwe sobola kugaana nti naye tosiba nviiri. Akatalekeka muganda wange enviiri ezo tezaali badde mbi naye ozikoledde mu kiseera kyera mu budde ki gwoyinza okusiba enviiri togenze mu industry nga bw'ogambye nti abayimbi osibye enviiri z'okubeera okudda ku kyalo okutaayaya kumala ku bantu mirembe lasita ali ku kyalo wabonyabonya abantu tolina na mirimu gya kukola osiba busiba enviiri kukola ki naye mukwano omuntu agenda osiba enviiri aba alina ssente tolina na mulimu gw'okola gyebali abaana b'ennaku zino bayiiya banaga omuvubuka ali eyo siba enviiri ng'olina kyolaga olina ssente ezigenda olabirira ez'enviiri bambi abavubuka abasajja abasiba enviiri nze munyumira tebanyumira ddala edred olimanya eryo nalyoka alikwisako ng'aliwuba bwati nze waliwo abayina nedred lyabwe nze bannange asiba enviiri makinga sure nti noolina ki ssente ezigenda ozibeezaawo okuzibeezaawo ate tamagalaza abantu ku kyalo tamagalaza abantu ku kyalo kakati tutuuse ku nkomerero ya programu yo enganzi the youth life tugigadde naye tewerabira kusubscribe nga to our YouTube channel subscribe nyigakadde likinga okomentinge tubagenda batukuddamu buli kyokomenti zetugenda tukuddamu obuuzebuuze ebyenjawulo naawe wendowoozayo nyigakadde tubeere nga tusobola okuba buli notification buli program gyetuteekayo oba ogifuna si program ya youth yokka wabula ne programs ez'enjawulo endala ojja bba ozifuna ku MRA TV zigadde nze Jaffa Cruise official wamu ne munnange Flavia Kigozi musibe bulungi